Kakati Kadaama ono abadde ateresa jjajjaawe ssente mu kyalo. Jjajja y'abadde amuterekera akasente. Kadaama akasente nga bw'akakola ku kyeyo abadde akasindikira jjajjaawe nga yakamuterekera. Kyokka jjajja bali talina akawunti mu bbanka ti ssente gy'abadde azitereka nedda. Jjajja abadde yasima ekinnya mu lusuku nga ssente za muzzukulu we aziteeka eyo mu kinnya gy'azitereka. Kyokka ebyembi Kadaama baamukubidde ne bamugamba nti jjajjaawe yafudde. Teyamugamba nti ssente zo nzitereka wano na wano. Kadaama tamanyi nfo jjajja wabadde atereka ssente, wabula ye kyamanyi nti jjajja ssente ze abadde azitereka mu lusuku. Kati Kadaama ekintu ky'ayagala okukola kyewuunyisa. Njagala mumuwe ku magezi kubanga waali awulira era ne bwe mugenda okukomentinga wansi buli ndowooza yammwe agenda kuba abiraba. Tumuwe ku magezi. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Kadaama ono akasente ke abadde akateresa jjajjaawe mu kyalo, ye muntu abadde amuterekera ssente ze nga bw'azifuna bw'azikola ku kyeyo abadde azisindikira jjajjaawe nga y'azitereka. Kasita amuwaako ez'okkozesa akasigadde akasente nga jjajja akatwala akatereka. Mu kusooka Kadaama yali alowooza nti jjajja alina akawunti mu bbanka, ng'alowooza nti jjajja ssente agenda kuziterekanga mu bbanka, era nga Kadaama ono yasindikanga ssente ogwasookera ddala. N'asindika kati nga ye amanyi nti oba oliawo jjajja ssente azitereka mu ki? Mu bbanka. Kati lwali lumu Kadaama ono n'abuuza jjajjaawe, naye jjajja, ssente ze nkusindikira ozitereka wa? Ssente zange ozitereka wa? Jjajja yamugamba ssente nina we nzitereka wano naye teweeraliikirira. Ssente zo ziri seefu bulungi nnyo. We nzitereka tewali muntu n'omu ayinza kuziraba era tewali muntu n'omu ayinza kuzibba. Omuntu amanyi ssente zino we nzitereka ali omu nze. Nasima ekinnya mu lusuku gye ntereka ssente zo. Ekinnya ekyo kungulu mbikkako ebisubi, teri muntu ayinza kugamba nti awo bateekawo ssente. So n'olwekyo ssente zo ziri seefu bulungi. Sizitereka mu nju kubanga munnange bano baganda abo bamanyi bayinza okuzibba. Kati nga bumanyi bajjajja baba n'abaana bangi ewaka, abazzukulu abakuzeekuzeemu abanywa nnyo ku twenge nga bw'obimanyi. Bwe basanga ssente za Kadaama ezo omuvangata miliyoni nga 3 miliyoni 4 okimanyi baba bagenda kuzibba. So jjajja ebyo bye yali yeewala kubanga ye talina akawunti mu bbanka. Munaye nga Kadaama aguma ng'asindikira jjajjaawe ssente, amusindikira ssente. Amaze ebbanga eriwera ng'asindikira jjajjaawe ssente. Kati munnange jjajja agenda alwala. Jjajja mu kulwala olumbe lugenda lumukwata. Naye olumbe lumukwata nga Kadaama asigala akola ki? Amusindikira ssente. Kyokka jjajja ono teyagamba Kadaama ono nannyini ssente nti owange ssente zo nzitereka mu nfo bweti ne bweti ne bweti. Bw'oba ozze mu lusuku n'otunula wano na wano we wali ssente zo. Jjajja teyalagirira Kadaama bw'atereka ssente, wabula Kadaama abadde akimanyi nti jjajja ssente ze azitereka mu lusuku naye nga tamanyi waatereka ssente. Kati jjajja olumbe lugenda lumukwata, jjajja alwala. Jjajja mu kulwala Kadaama yakoma kutegeera kimu nti jjajja abadde mulwadde era ng'abasindikirayo oluusi akasente k'eddagala n'akasente k'okkozesa n'okulyalyako. Jjajja alyeryeko mpolampola. Abamujjanja basobole omugulira ku ki? Basobole omugulira ku ddagala ne ku k'okulya mpolampola. Munnange jjajja wa Kadaama ono ng'agenda afa. Bageze okubira Kadaama ono nti jjajjaawe yafudde nga wayiseewo wiikisi 2 nga jjajja baamala dda okumuziika, nga wayiseewo wiikisi 2 nga jjajja wa Kadaama ono baamala dda okumuziika, nga balyoka bakubira Kadaama nti munnange oli awo ne munnange jjajja yafa. Jjajja mu kufa twatya okukugamba munaye nga tetwagala kukola ki? Nga tetwagala kubikira. Oyinza munnange okuwulira ate obubi ennyo ate munnange n'ofuna obuzibu. Ne munnange jjajja yafa kati ziweze wiikisi 2 era twamuziika. Kadaama ng'agamba lindako jjajja yafa nti ye jjajja yamala n'afa. Kumbe Kadaama ye yakoma okuwulira nti jjajja we yali mulwadde. Kakati Kadaama wamala okukitegeera nti jjajja we yafa, ebirowoozo byonna nga bigenda bimuddukira ssente ze z'abadde ateresa jjajjaawe. Jjukira ssente jjajja abadde tazitereka mu bbanka. Ssente jjajja abadde azitereka mu lusuku. Jjajja nga yasima ekinnya nga gy'atereka ssente za Kadaama. Kati ebirowoozo byonna Kadaama nga bigenda bimuddukira ku ssente. Ng'agamba jjajja
sente zange yazitereka wa? Mu lusuku yazitereka sayidi ki? Simanyiiwo, teyandagirirawo. Kati Kadaama ono kyayagala okukola kiri bwe kiti. Ayagala omuntu yenna ng'oli eyo ng'osobola okwogeza omuzimu gw'omuntu. Kadaama ayagala kwogeza muzimu gwa jjajjaawe gumubuulire wa ssente ze gye ziri. Ayagala kwogeza muzimu gwa jjajjaawe gumubuulire wa ssente ze gye ziri, kubanga jjajja teyamubuulira wa ssente gye ziri nga mulamu. Kati ayagala omuntu ali eyo ng'osobola okwogeza omufu n'oyogeza omuzimu gwe gumulagirire wa ssente ze gye ziri, kubanga akasente kaakaagala kaalinawo. Okitegeera? Tannaba kukomawo Uganda, akyali ku kyeyo, naye ate n'emirimu ayagala kugisazaamu. Asooka akomewo e Uganda, amale okufuna ssente ze, jjajja we yazitereka, bw'amaliriza okuzifuna awo ajja kumala ddeyo ku kyeyo. Naye nga bw'aba akomyewo eno e Uganda, ayagala okufuna omuntu oba musawo Muganda oba ani ng'osobola okwogeza omuzimu gw'omuntu afudde. Ayagala kugeza muzimu gwa jjajjaawe gumulagirire wa ssente gye yazitereka. Kubanga ye Kadaama ng'omuntu amanyi ssente gy'azitereka, amanyi kimu nti ssente ziri mu lusuku baazisinira ekinnya, naye tamanyi nfo ki jjajja gye yasimamu kinnya ekyo gy'abadde atereka ssente ze. Kati ekibuuzo kyange kigenda eri mmwe. Kadaama ono ekintu ky'ayagala okukola kituufu oba mukyamu? Kubanga mujjukire kano akasente kabadde akolera ku kyeyo era kaalinawo keekasuwa. Kabadde ateresa jjajjawe keekasuwa, kaalinawo mu bulamu. Kati ye ky'ayagala okukola eky'okwogeza omuzimu gwa jjajjaawe, alina ensobi oba nedda? Niye olaba abantu boogeza emizimu ku nsonga endala ezitaliimu. Oli n'ayogeza omuzimu ku nsonga ezitaliimu. Ye lwaki ne gino emizimu ne kati neebuuza, emizimu giraba gijja ku bintu ebirala, lwaki omuzimu gwa jjajjawe tegujja ne gumuloosa ne gumugamba nti ejja kukebera wano? Banange n'abafu mubeere ffeya ate oludda. Abafu mubeere ffeya. Ofudde n'emmaali ya muzzukulu wo, mugenda omuloose omugambe nti munnange totawaana kuleeta musawo kunjogeza, ndeka mpummule, wabula ojja kgenda okebere wano na wano ojja kusangawo ssente zo. Lwaki omuzimu gw'omufu tegukola bwe gutyo? Ne gujja ne guloosa Kadaama ne gumubuulira ssente jjajja gy'abadde azitereka. Sibalimba. Olaba bano abafu bajja ne batandika okutuloosa mu bintu ebirala. Aloose muzzukulu we amugambe nti ssente nazitereka wano, okusinga okuddaawo okumuzuukusa. Kati ye Kadaama ky'ayagala okukola, ayagala okufuna oba musawo Muganda oba musawo wa kinnansi oba ani, ng'oli eyo ng'osobola okwogeza omuzimu gw'omuntu. Kadaama ayagala kwogeza muzimu gwa jjajjaawe gumubuulire wa ssente ze gye ziri. Azeetaaga, azaagala, zaalinawo, ssente ze zaalinawo. Era emirimu agenda asooka agirekemukko ku kyeyo, amale okujja afune ssente ze, omuzimu gwa jjajjaawe gwogedde, bw'amala okufuna ssente ze anaddayo ku kyeyo n'akola. Byebyo. Kadaama mumuwa magezi ki? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga, saako n'okuba nti ate mufollowinga. So ate naba kuba nti ate otegattako, genda maaso n'okuba nti okona mukapesa ka subscribe bw'omalako namukadde. Akaddawo kajje mu personalize okateeke mu all nti bwe nteekawo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda bankumire mbeere bulungi, mweraba.